So abantu mu nsi nobody wants to know your struggles. Gwe byoyitamu si buzibu. People want results, people want money. Akubanja yayagala sente ze. Landlord yayagala sente ze. Tayagala kumanya oba tokola. Find means. Obote olabenga omusasula sente ze. Ideally buli muntu tayagala kumanya bya munne. Naye kati bw'otunya wano ab'emitwe gitategerekeke ab'emitwe emimwe abalowooza nti nno ensi eri ku bo erina kutunuulira bo. Mbadde wano nno olabako embadde nsiriikiriddemu. Mbadde ndowooza ku Nampeera ne Toyi. Abo abaana obalaba ebintu bye bakola si bibi. Okitegeera okubeerako mu mbeera bwefaanana bw'eti eyakabuyonjo. Kati gwe anti kati ekizibu kino nagamba tandika okutunuulira weemanyiza okutunuulira ebintu with an analogy ennamu objectively ontegedde totunuuliranga bintu nga kati kirungi kiki tujja mu vidiyo eyo yatambudde ne Nampeera nakigu ekizibu vidiyo si byakoleddwa ontegedde bulungi abantu bamenya n'ebitanda byabwe. Ate togenda ati nkubuulidde kati gwe bwoba olaba nti toye bamenye kinene abantu bamenya ebyabwe abantu bamenya n'ebintu mu nnyumba ontegedde bulungi. Waliwo abatandikira mu ffumbiro n'ayiwayiwa amagi n'ayiwa biki n'ayonoona ebintu. So ekizibu si kyekyo, ekizibu kya vidiyo. Weebuuza embada eyabadde ku vidiyo. By the way, oba ntegedde bulungi kubanga omanyi ebintu bye tulina bitunulira bwe kati kankunyonyoleyo akantu kamu ng'opozinze nose vidiyo ya Nampeera ebbali. Waliwo vidiyo endala eyabadde etambuzibwa eyakabuyonjo y'emu. Gaya ayambadde essaati ya yero. Gaya ayambadde essaati ya yero. Ziri vidiyo ssatu. Whatever it is, mwebale kuba na bukugu bufuna zi vidiyo, mwebale munaye eggwanga mulitwala mu maaso mbalabi. Ngo ojeko video kakati njala kutegeera omanyi gwe Abbas olina challenge era abatulaba bannaye mutusaasire nti nina challenge n'omusajja ono okyegedde bulungi gwe oyagala nnyo ebintu bitambulire ku sayidi yo si ku sayidi yange wana kakati gwe lwaki olumwa ne kati mwaba kuŋŋanya zi video ezo mu masimu sisobola esimu yange eruwayi mbadde nkugamba omwana ndoza yagirina mbadde nkugamba giteeke mu silence. Mbadde nkugamba essaati waliwo gayi gwe baalaze eyabadde akola ekintu n'atuna ne mu kamera n'amwenya. Wamulabye gayi oyo? Sinnamulabako kati zebe sibiraba just kati ŋŋamba mulabi gayi oyo y'omu alabikidde ne mu butambi obulala bubiri wabula ng'alabika ebikolwa bye biri intentional oba bigenderere yakafulumira mu butambi busatu ng'ali mu bikolwa bwe bityo osegeera ku luno yalaba nti waliwo n'amukwata kamera n'amwenya n'ayongera kukkaatiriza buki lwakuba saagala kuleeta kati bikadde byayita mu kabuyonjo yenna saagala kuleeta bikadde byayita naye obutambi bwatandika dda toyogera gwe bwatandikirako obutambi bwatandika dda okukwatibwa okyegedde. Lwaki mbadde njagala kwogera ku example y'omuntu eyakwatibwa akatambi. Akatambi ako ebiseera ebisinga abantu abakwata obutambi omu kubo kubasatu bano abakwatibwa omu aba innocent nga talina kyakimanyi ate ebiseera ebisinga abawala babeera innocent. Nampeera teyabadde na buzibu nti what happens ono akwata mukwano gwe Abbas n'amugamba nti gwe nteekako ki gaadi guno guggwa ontegedde bulungi nkusiba guno guggwa mbeera yakusiba sente guno guggwa ate njagala vidiyo ontegedde bulungi kati ye bw'aweta wano ono akutte essimu ye ng'akwata wano ng'amuteeka ku recording nga tusimbula ra kati nga batandika recording yonna ng'agifuna era bagenda okuva eyo yonna nga recording yonna agikwasa munne gwe yakoze eki nga mga sente nti wange byewantumye bikola bibino era results ze zino zivuddemu
kati ono olw'amagezi ge amatono oba mangi ku level eyo n'akola ki n'ata akatambi n'akasaasanya bwe buti abawala mulina okuyiga obutambi bwe buti obutambula ate abawala abalala naddala ku basajja abagagga ennyo levels enneneko bubeera ate amuwala yakataddemu amagezi asobole okusika eriyo kubanga usually what happens obutambi obwo nga bwakakwatibwa bwe buti be babukutte bamanya kiwayi tubalina wano ku likoodi naye kintu kidogo wagwa nsasula buli katambi k'omanya akafulumye mu Uganda kabako wabaawo omuntu oba gwe genda nimbigambo olulala waliwo muwala kyali wange bawala banne mikwano gye bamuteeka mu sumbuusa batya bamukwata nga bamugamba nti waliwo omusajja biki bamulaze n'omulaga n'omusajja bamundaga omusajja no wabuvunaanyizibwa ddala ali mu paalamenti omwo nga bamukwata nga bamugamba nti ono yagenda okukola ki ono ye munno yakwegombye nnyo era biki byonna bakwata ekkubo bamuweereza bamugamba nti kati ojja tuwa kuki olina okukuba ebifaananyi omusajja oli ayagala nnyo ebifaananyi okusooka tayagala nnyo bintu olaba ekiddako tayagala bintu bya sitole kwatayo buvidiyo nga buubwo okwatayo n'ekifaananyi nga kiikyo okimpe bw'obituwa omulage bizinesi omukube bizinesi mu maaso kati bo nga bajja batuulanga wano bwe wati diiru ezo zikutukira mu restaurants omuwala atuula wano bw'atuula wano n'oli ng'atuula wali omugagga y'oli bano be bali restaurant nga bw'ogimanyi kati mediator abeera wano oluusi ebiseera ebisinga babeera n'abawala bannaabwe kakati anjogedde naye agambye jukira gamba you order what you want biki ng'ona ordaringa karaisi ngaako nga bakamuwa kapirawo mitwalo gye ng'akuteeka mitwalo gye nga 10 awo wennyini tegimusala awo esenyiga bw'amala ogikuteekamu nga bagenda wa ng'amugamba nti genda obifaananyi wadde obifunye nti nedda kati no genda mu bathroom obikole ki obikuba ojje ng'omwana agenda mu bathroom awo mangu bwe baba nga akafo ke baliko kaliko room oluusi room baba bagisasudde nadda nga bagenda bwe baya miliyoni ngezi 5 era obwavu buno kibi kaakati ebyo byonna bigenda okuggwa nga badda bwe badda odda na bifaananyi kati bo bennyini bakugaba n'ekigambo tobisindika ku ssimu ye ojja kuleeta ki obuzibu leeta essimu yo okyegedde tubimulagire ku ki ku ssimu yo tomanya munaye abasajja beefuula kati gwe ng'ofuna confidence ontegede bulungi ng'obikola ki ng'obimulaga kaakati nga bagamba nti kaakati ekyamazima wali waali ali ne bakwano be babuvunaanyizibwa tasobola kukola ki kubirabira awo bafuluma nti babikeberere mu mmotoka gwe bakuleka wano essimu gy'oddamu okuwulira kati ono bw'akwata essimu n'agiwaayo ontegedde bulungi bw'akwata essimu n'agiwaayo jjukira baba babulooka babiri basatu omugagga omulaba omuyayo nga mayi bagamba agamba nti kakati kyogenda okukola essimu y'ebifaananyi tubirina byonna sooka fe otugyemu kubanga abawala mwefuula ojja kgenda wali omusajja ajja kutwala mwenyumirwe biki ffe tojja tuddamu twaki fe babulooka tuwa akaffe tetukuwa ssimu kajjukira bebabikola abawala abalinamu era kasente abalinamu obuvunaanyizibwa ono omwala gwe babikola bakikuuzi mumanyi nti wabuvunaanyizibwamu nti alinamuko akasente akamala asobola okukwata emmiri kwezi n'agibawa okuzikiza sitole tezakyuka omugagga ye ng'akwata kkubo ng'agenda oba bye baayogeranga nti bye baayogeranga n'omugagga tebyalinga byebyo nga byali nsonga ndala nnyo nga bo baali babala kyabwe ogenda omaliza nga bamugamba nuuduzi zo zonna tuzikwaki tuzirina gwe basooka n'ozisindikira nanga olabye naga nti kati ffe tulina origino gw'olina photocopy ennaku tukuwadde mmeka 3
nebaneminga ne price yaabwe sewe kati ono omuwala yabadde naawe webedde akubalira yasooka okukaaba oyo gayimbadde mumanyire endooza muyaaya ontegedde bulungi. So the idea is obwavu bukozesezza abantu ebitasaana bingi kakati ate abantu beerabira nti okubeera yala si kibi kiri nomo. Abantu abamu bagenze ne bakola ensobi kubanga bali yala. Okubeera yala kiriki nomo naye okubeera omunaku kyekibi. Kati olina okwewala okubeera omunaku yaluwa. Omunaku yalowooza nti ajja kuva mu bwavu oba okyegedde nti bw'abeera nga talina muleero omutwalo agamba nfudde ye ntandikira wa. Kati awo nfudde sitaani wajjira n'agamba n'akkuba akama n'agamba nti naye ofaaki ng'olina ebibyo by'otaagula. Ontegedde bulungi. Awo abaana abawala bwe bagwira mu nsobi ezo ne bagwa mu gaapu z'abayaaye. Abayaaye baagala kukwata YouTube bakwate firimu zaabwe bazitunde. Obufirimu babutunda ate bbeeyi nnyo ate babutunda bbeeyi. Olaba waliwo ne kye baŋŋamba waliwo emikutu waliwo kye baŋŋamba nti ekenya awo wano e Uganda nno kale ne Kenya ate wano waliwo ne babbulooka bali mu bintu ebyo nti gye bazannyira ennankani eza Afirika nti entabiro eri Kenya awo era gwe oba oli eyo ng'oli mwagazi wa nankani totandika nagamba toyogera nga byakisiru nga twogera byamagezi totandika kati kiki kyolagirira abantu kugenda mu byakisiru nedda mbadde nga ng'oliyagala birwanyisa ngamba omulwanyisa leka n'abirwanyisa aleme kubimanya ekyo kikomaawo okyegedde bulungi kikomaawo nedda talwana bireke ate olwana okya kyotamanyi bireke tolwana ama abalwanyi baabe temubirwanyisa. Kikyembadde nga jakukola nti abawala abo batuswazizza nnyo. Ekyo ekiwala kyatuswazizza nnyo. Tokiyita kiwala kimama kyade tekimanyi. Kikyotamanyi kikyo kyotasobola kugumiikiriza paka n'ogenda kuwogenda bulungi bwa nusu mutwalo genda eyo. Lwaki mutumalira obudde because this is what is good. Ngamba ku topic eyo tomalaga givaako kankubuuza eyo omusajja n'ayawukana n'engoye ze zonna mukabuyonjo anti uliriza basajja bwe luli bwe twali twogera tunagambako ekintu kye bayita ebikuba kintu kigazi nnyo olwaleero wano mu Uganda. Tulina ebintu bingi ebikola ki ebikuba ontegedde bulungi nnyo ebikuba ebyo ne bawala bagono bannyinaze babanye ebikuba n'ava ku mulamwa. Oyo omwana mu normal senses tasobola kukola ebyo tasobola yingira kabuyonjo nene gayi alabika yali akubiddwe kuba gayi nga talina yadde akanekeresi. Anti wuliriza ebikuba kubanga ekikola kyebali si kibi naye obubi buli mu wawe kikoledde nani gw'okikoze naye nani akikutte akikutte yate mu buyabuya ye muleke era abantu mulina okwegendeza amasimu recordinga munno muleki sina kumuleka lwaki in the first place ofuna bulumi ki gwe genda weekwate gwe gende okula ekyo tokwata munno ontegede bulungi naye kati ebyo byonna tubiteeka ebbali kubanga bwe twali tusoma criminology tutunuulira ebintu bibiri kiki criminology kusoma ku bintu ebikwatagana n'emisango nti we look at factors ezireese omuntu okuzza omusango. Biki ebireetedde omuntu okola omusango? Nti kikulu nnyo abantu okumanya biki ebituleetera okuzza emisango. Nga tulina okwebuuza akatambi ako nga tekannakwatibwa kiki ekyabaleetera oyingira mu kifo bwe kityo. Ebyokunywa ebitategeerekeka ontegedde bulungi. Bw'oba omanyi omutwe gwo gukwata kapasite ya liita 2 lwaki onywa liita 4? Lwaki onywa liita 5? Lwaki onywa liita 5? Ontegedde bulungi. Ate nga ne liita 5 gy'onywedde otabudde. Because gwe wennyini you are fighting yourself now because oyo mwana waali kati takyawera. Tasobola.
waliwo nze mukwano gwange era omulala artist era yeekola n'obadde n'emikwano gyo banja obadde n'emikwano gyo banja ababadde bintu ebyo anti kati nze ondaba nze nkugambye ebimu ku byenkola emirimu gyenkola kulaba abantu bakikulu ekyo ontegere bulungi kitegeeza ki nti waliwo abantu bangi abalina ebizibu nga bo bennyini be babyereetera omwana waliwo abantu kati olwaleero abatakyasobola kwogera mu bantu bigambo bibiri oli wansi n'atakomenti nga n'agamba nti gwe yakola bw'ati ontegedde so gwenyini weereetera ebizibu repetition yefa endabayo mu bantu batandika okulaba nga bakulenjula kyokola nti twegendereza okigedde bulungi kyokola nti twakola ki twegendereza ffenna ebyo ebintu tubikola mubikola naawe obikola naye ekikulu kya byonna olina okubeera omwegendereza okulaba nti tokola bintu bikuweebuula ontegedde bwe omala okuweebuuka gwe wennyini weetamwa kyovola nti ba abazungu lwakuba nti ffe tetuswala nnyo nga ate bazungu abazungu kyovola n'okwetabetta depression beba nendooza ffe tulina agatwe gagumu emitwe gyaffe migumu ate ebintu ebimu twabimanyiira tukulidde mu depression wazaliwa mu depression taata wo agenda okusisinkana maama wo depression yamuleetera osisinkana nnyoko kati bazaala omwana ng'ali depressed kakati gwebintu nyine wajja noba depression kati it is normal mu Uganda kiri normal for people abasomesa abakusomesa depression ebabuganye oli omusomesa yakusomesa ali depressed owatakisa akutwala ku ssomero yenna depression emuli kyangu nnyo landirodiwo kakati kyangu nnyo okubeera nti depression eno yafuuka kintu kya bulijjo yafuuka part of us kyokolaba nti abazungu bamira n'eddagala antidepressants bamira antidepressants fe wano mu Uganda batono abazimira abali ku level eyo wano e Uganda omuntu abonaabona ne depression ye n'afa nayo n'akaddiwa nayo ng'ali nayo be babagenda ku TikTok n'atweyambulira stress yamulinye dda n'agenda n'abaga ye kati nkuuma ki mwe mulaba abantu ku TikTok nga beeyambudde n'ogambula mu kikazi ekikulu manyi okutula comments but tomanyi what is behind her mind what is behind such a brain aba takyali bw'otuulako n'oyogerako naye yafadde emyaka 2 emabega odiringana muntu eyafedde emyaka emeka eyo topic tugenda kugiddako maaso so kikyengezako okugamba nga tetunagivaako nti we have become part of this kind of stress kati eno stress bwe tubeera part of it kyekituleetera okubeera nti abantu beeyisa mu mpisa eyakutte firimu eyo musiru nnyo ye singa teyagikwata twanditegedde bwe bagikutte mu gwagwa ontegedde bulungi kati bonna n'obasa because okubeera omusiru nakigamba it is making a wrong decision omuntu ali ku level erwana okulaba nti alingiza mu katuli alabe ekiri munda akwate ne kamera wano aba n'obudde bungi abatategeera abali free nnyo abatamanyi na kiddako mu bulamu bwe because kati nze sisobola kuyimirira ddakiika 2 nga ndaba abantu bali mu kwemoola sisobola okyegedde kati nga tukyali awo ndabanga n'essaawa 2 wonye zitammala nga tukyali awo bwe sijja kwawukana n'ekyo ekyogerwako wabula ebigere bwe mbitambuzaako mu maaso babazungu olaba kati ono omusajja Steve Harvey abamanyi Steve Harvey kyekisajja kino ekinene ekisajja kyamaanyi nnyo kibeera ne game shows ezo ez'enjawulo real life shows naye nga yali comedian but the first comedians bali aba senior hall level ezo aba Apollo ya rebranding n'abaako ekipa kyakola project ye naye nga ali mu levels z'abagundi bano ba senior hall those guys bakadde si bano ba William and Kevin Hart and bo kati bano bakadde nga bonolaba kati fe wano bobo yogera ku bakadde ba comedian abakadde yogera ku bani Amoti naye nedda Amoti naye ali kumpiko Amoti sebo ba models z'amaanyi muganda ba models z'amaanyi naye kale ate Amoti tunulira bagundi Matia Lwima tunulira ba Alex Mukulu anti Matia Lwima no limba lwe nalaba nga bakola katemba muzei Matia Lwima
bagundi ba Alex Mukulu abo Alex Mukulu comedian waddala yakwa nti yayagala nnyo theater naye nga is a comedian era emizanyo ayagala nnyo Katemba ye wakatemba nnyo obulamu bwe buli bayina ne ku ceasefire namulabakaawo naye yayita mbuyisi yakuba akadongo tetuwamuna twatulooza agenda tuwa ekintu kakati ensobi bagikola tujja kuddayo tuliddayo naye kikyembale nkugamba nti Steve Harvey mukazi we yayenze oba bulijjo ayenda ku bodyguard we mbune chief n'omufumbi nga bw'omanyi by'abazungu abazungu bw'abanga yakoze ekintu ekyensonyi bwe kiti oba bw'akikola okumala ebbanga okugwa kwakyo akyogera nti nakikola okukakana ne bw'abanga amanyi kigenda mukostinga nnyo kubanga kati omukyala wa Steve Harvey Marjorie yayogedde ye yennyini yeewaayo nti abadde akola ebyensonyi ne bodyguard wa Steve Harvey nani naye kyokka ate bodyguard era babodyguard kati tulina beegendereza fe abewaffe bakuba masasi bali ku bakazi b'abagagga baabwe so kikyengezaako okulaga nti abazungu abo depression abo bagituusa nti balwana okulaba nti they are not living with it naye ffe it is part of us we are living with it whether we like it or not fe byaffe tukweka bikweke smiles affe era gwogambe ku bibi bye tukoze oli bw'avaayo manyi kyakola akivaako buvi n'alekerawo kikola batono nnyo abagenda ne boogera nti nakolanga bwe nti okuleka bano abalokoka ne bagenda mu kyaki ne bagira leka akubuleyo kano batono leka akubuleyo kano gwoyinza okwogera bewakapa kankubuleyo kano juzi musumba yagamba nti obujulizi obumu mbadde nsaba mubuleke owulira we yagamba oli muwala wano mu kyaki oli singo onoonya musajja wabula n'ojja katuuti n'ogamba nebaza mukama wiiki ewedde nali ntambula nengwa mu basajja basatu ekiro okukakana naye nebaza mukama tebanzita just kiri kyekyakola kyekyayitawo nti obujulizi ng'obwo oyogera byagibirege kati n'omusajja abadde alina interest mu ggwe aga kati ekyo lumu olifunira abantu obudde bano tubayigiriza waliwo kye bayita amazima amazima si kwe kwogera amazima kwekubeerewo amazima gy'oli tewali kikugambisa mwami wo nti naakajjamu embuto 3 tewali bayizawe oli ayinza linako nti n'omulala yabwa bw'atya obujulizi yali yafunye bwawe ebyo byonna byonna bituufu biveeko ebyo mala budde bw'abantu mbadde nkugamba nti amazima tolina kyoyisaawo because ate birina amakulu byebimu mbadde ngamba abantu temulina amazima si kwe kube amazima is being fair to yourself and to others being true to yourself being fair to yourself and others that is the mazima tewali nsonga yonna ekwogeza mazima nga kagenda senga onsanga nze mukazi wange omumanyi senga onsanga nga nina akaana akawala akanyonyogedde nga sikyalaba oganda kuŋŋamba nti owaaye gyebaleko nga nti muli muti eyo yegwanikoze ku kintu kaakati n'ogende wamukyala nogamba kyemusanzekagamba amazima ne vidiyo yiino okyegedde ate agamaka gaba gasigadde ago si mazima oba okoze wabula nzize ebbali oŋŋambe akawala kate munnange ebintu by'okulabiraba biyinza okuleeta obuzibu lwa nsonga 2 oba 4 oli ayinza okukwata vidiyo ffe mikwano gyaffe mingi gye tujje mu buzibu omuwala oyo tomwesembereza ajja tuleetera ttagali oyo omukyegedde bulungi olina kati kubanga fe abasajja oluusi tetulaba bw'omala okugwa mu mukwano oba olaba zokyalaba olaba buli akwogera kawalako kebakafuna abanga omubbi ayagala okukabba nga mubi kakati naye bw'ofalayo ne mukwano gwo nagamba maanyi muyitiridde izero tojja nnyo muyitiridde kati
atadde engulu n'agamba wait a minute. That's true. That is how it looks. Zembadendo kuba gwoba olowooza nti you are slick abantu tebakulaba. Kumbe bakwetegereza bakulaba buli kimu owutta ogenderera ochekedde. So the idea there is be true to yourself and just be fair to yourself and others. Ago ge mazima amatuufu. Because tolina mazima amalala gojja kwogera. As we are being true to ourselves, kyenjagala tulowoozeeko okimanyi nti nno ekivulu kya mwana mule. By the way, oba namusaasira busaasizi nti omanyi oba olina ekivulu hype yonna ey'amawulire media hype yonna oba oyagala ebe driving eddawa naye nkakasa mwana mulenzi wa buyugeresomu oba goyinza okuyita gravity omutujju kawiiki kano tekamubeeredde kalungi tetalina buzibu bw'alina bw'afunye oba ki kyeŋŋamba media coverage wise tafunye vibe eyo gy'alinafuna kuba show ya Saturday etuuse show tuli nayo okitegeera nga 2 omwezi guno September unaaweddeko August atandi ani aweddeko tumalako August unaaweddeko September akoze eki atandise 2 okwepiica show ne ka vibe ndaba bombimanyi ebibadde bikatutte. So the show is here. That show is going to be a great show. Gravity 1 kyeyayiga kwe ku branding. Gravity ya branding erinnya lye weriri. Teyeetaaga nnyo sisuubira nti amawulire abadde ageetaaga nnyo kubanga oluyimba lwakuba nnyo si ku TV na radio. Lwakuba nnyo ku TikTok ne downtown ne mu downtown luwaddewo buli kizinda lukirukono etali munnamawulire agenda kusooka bagamba nti you guys mutekewo okwepiica. So okwepiica personal I think tujja kugiraba naye esho egenda kukwata ejja kukwata kubanga Gravity mu history we temulimu show yali efulopinze otegedde bulungi akuba shows yes waliwo eyatagalamuuko era yali lugogo eyo naye ati nayo yatagala nera tosobola kuba lugogo all the time era wabawo ko katime akakosa so go chobo manya nti n'abaana benalaba badde batambuza ebifaananyi nti ebya Zex show naye ng'ate ebifaananyi badde batambuza bya Street Jam yali Masaka. Anti uliriza tuve ujasa mbadde nkakonako dayo ku ebyo bya bulijjo manyi buli muwagizi zera nina abantu benjagala ennyo ng'obayirawo mubiri kalamba ng'ojja kwogera ekigambo ojja kumwogera kunkulyenga nnyama ontegedde bulungi ojja kwogera kati bw'oyogera ku bantu bakwano bange nange mpulira bubi otegedde bulungi so shobo ya flopinga balina nagamba bwe mbanja by'amagezi toleta bya kisirusiru ekyo njagala kyeyigirize nze nali mayimo kwa mukwano gwawe kuki nze wayo mpudde kwa mpemula kale tugende nedda kiki ekikwana kiki ekikugatta ne mukwano gwo kuba nti mweyisa kyeki wayo mpudde kwa mpemula wali ompuliddeko mu bulamu bwo ne bwe tuba tuli wabweru wa kamera ne bwe tuba tuli mu kamera wandabika nga mpemula yogera kyobadde oyogera anti tonsibaako nze bigundi tonsibaako bantu besitamanyi obadde oyogera show ya Gravity omuntu jajja kukola oba oyagala oba toyagala okyegedde bulungi gana amawulire okuba nti gatagaddemu gaddembe okutagala naye yajja kukola omanyi namawulire mulina endowooza gye mulowooza nti mulina kye mutegeeza mu industry temulina namwe mugende muyimbe nzai challenge kafuko oba gundi oba no muvubuka mtabani wamu muchebo yogera biba baddeko tetubaddeko anti yogera challenge them bagendera bayimbe anti balwanyisa abayimbe mulowooza nti media batayogedde ku gundi kukwepiica mbunolo ekyo tekujja kubaayo kw'amaanyi kujja kuba kw'amaanyi ate leka nkubulire ensi ekula abantu abatulaba mutegere nti ensi ekula osanga omukolo nga guliko abantu 13 nga mukolo nga gwambaga nga abantu 10 ziba zavuddewa 10 nga mukolo ziba zavuddewa waleewuliddeko embaga yali emu yali ya struck negundi gye baalanga wano yali namboole gomaye kyali kigenda obeera enamboole mu history embaga yali eki gye baalangako ate ng'okuyingira kusasula yali namboole era engeri gye kiri nti embaga eyo okuyingira tugamba abataaliwo straka mwezi mwe temwamulako yali akola
program bali baita late show yabiya ku WBS abamu ku Mwami WBS yange nga buli mtano ku TV yo WBS etuuse kazi straka yali akuba ngakubalwa kuna kiro naye ngakola baji embaga yo si yamuza mu kyalo embaga yo sizamani yamukola ebigambo sizamani namulimba mwagenda mukolera embaga yali akuba oluyimba ne babubwaini abo ina di dance la wasiza manda zunga na stoko wakabina Bobi Wine yakubala inyeyo yakuba ngawana abana abo ngabaze okuba nebaga kati Bobi aendosize tugende Nambole kuva da endosinga ebintu ebekiyaye kale kati nga tubuta embaga teyali iyo for your information embaga teyali iyo ne straka we yakoma taddanga ngulu kubanga yabeera ne gawuni ye baida we straka nadamu mulaba nga kapote teyadda ngulu we straka nadamu mulaba nga kapotable anti teyadda ngulu nadamu kalaba nga kachala katini we kati kali awo nga kazi kali ata alina ne pistol ebirala nno oyo straka ombo mwita wa bulijjo mbulira akwana mbulira kamera tewuli omuzira sijja byogera namulabye chali wa ne ku TikTok mbulira omuzira no yogera omuzira nedda naawe abatulaba baagala bintu bya magezi sebyo bya abatulaba kawiki kano kabadde kawooma nnyo akufa abanyumirwa amawulire omanya amawulire we bagamba nga amawulire tegaba malungi gokka era gabaamu okukaaba by the windows news is news by the windows guno gwe mulundi gwensosa okulaba abantu nga bakulukusa amaziga siiti waliwo afudde wabula nti waliwo ebiganyo genda their own way awo ngenda kunnyonnyola lwaki nalabye taata wa champion Gudo nga yetoloola mawulire ngenda kuwa kubimu ku bintu kubanze wendaba omuntu ng'ayogera muwanya amatu nagenze ku poliisi nga sina manyage nga nabaga champion Gudo sigamanyi bangamba soko geno otegeera amanya ga champion Gudo ngenda kuwabira taata wa champion Gudo champion Gudo erimu kumanya yeddeewo anti njagala kugamanya gombi ngenda kuwabira taata wa champion Gudo kumuwabira nagenze kugundi nagenze ku CPS omusajja nangamba section y'abaana ya family nemba nti I have a complaint nze champion Gudo mukwano gwange at that personal level kati kankwanjulire tata wa champion Gudo so nebigane nekigana nga champion Gudo simanyi tata wa champion Gudo alina nina ebintu muli bye nebuuza but bino mbyogera according ku bigambo bi tata basooka ne bamubuuza ndabyeko interviews ziringa katinya in fact ziwera ne 5 ngoziraba ku TV ki no ezenjawulo kubena kuzino kati akkiriza buli omukola ki omwe interview bamubuuzaako omwana asoma nasoka ekibuuzo n'akyebalama waliwo wayogera naga tasoma wanagamba asoma osegera he's too contradictive ayogera ebigambo ebimu nga bikola ki kubanga ekimubeza contradictive bwatyo kubanga tamanyi bigenda maaso mu bulamu bwa mwana as simple as that no kubanga awo mpakana naawe batya no anti kankuwe kino omanyi we mpakana naawe kankuwe point leka nsoke mmale nkumalirize wano kansoke nkumalirize wano taata wa champion Gudo bwabanga asobola okwogera ku TV eno n'agamba nti tasoma wanagamba nti asoma ekyo kyokka kimala bumaze okutegeeza gwategeera nti tamanyi bigenda maaso bituufu mu bulamu nze waliwo nalaba kyova olaba nti sikyatwala videos kubeera nti sikyatwala serious abantu bakozesa ebintu biki bingi waliwo olunaku lumu nalaba ku TV nga ndaba namawulire abuuza politician Mwami Mafaabi you don't put on who is that long sleeve shirt ngajambadde naga who is that naye ni nabuza which one who is that who is he naye ngagamba who is that who is he kakati kitegeezaki butegeeza nti omuntu esawa yonna yeegana twagambye nze nakugamba abalabi bano olwokuba nti bakozesa data na biki twagala obbalokolera obudde the psychology behind netondese ku breaking up bigambo ogenda breaking just njala kulaga wano nti the psychology behind taata wa champion Gudo is that he's a blood father
ye taata ow'omusaayi kazaala bwana yogo tuta kazaala mwana naye he's not a father. Kati tugende maaso nja kuddira ekigambo yogedde kinene naye taata we yabuuziddwa bamubuuzizza champion Gudo kati zino interview bbiri muzeeyi yasooka n'agamba nti omwana wange tebanzikiriza kumulabako simanyi na gyali nalye ni sikini simumanyi ekyo bulijjo mbadde nkibabuuza ne mbabuuza nti njagala taata lumu that's point one bamubuuze uliriza njagala bamubuuze ebibuuzo lwakuba nti zino TV ezimubuuze ebibuuzo jobula twale twagala muno babeera era munoonya nze baba balina ebyabwe bye babaako byabwe baagala nti nga tonnabuuza muntu tosobola kumbuuza nti tosobola kulowooza nti omuntu ayinza otuuka mu P2 nga teyasoma P1 ontegedde bulungi oli agambye nakoma mu primary ate n'omubuuza oli agamba nze saasoma nakoma mu primary kate n'omubuuza nti mwesifo mwali wafuna point meka oba musiru gwabuuza oba si kyoba oba oyagala bulimba oba si kyoba oba olimba oba olina kyonoonya oba olina ekikyo kyoyagala taata wa champion Gudo okusinza ku sosa ze tulina where taata we omuganda we omukulu Swaba Champ agamba nti yakoma okulaba taata wa champion Gudo ku myezi nga champion Gudo ayina emyezi ena kakati emyezi ena omwana oyo aba ategeera omusajja oyo asobola okuba nga asobola okugamba ebigambo bwe bigenda maaso kati this is the point taata yasoose mu interview emu taata agamba omwana wange simulabako njagala kulaba ku mwana wange bamunkweka bamutwala eyo nga simanyi and all that netuva awo netupozinga uliriza netupozinga interview endala taata nga alina ku muzigo gwe ku kabalaza we bakoledde interview eyo mwana mwala Tina UG akola ku BBS Telefina oba osobola omuyita Betina Uganda nga yakutta omuzindaala abuuza muzeeyi muzeeyi yagambye omwana bamumpa ne mulaba ekyo mugende munoonye interview Betina wa BBS Telefina eyakoze interview eyo muzeeyi agamba omwana bamumpa ne bamumpa akadde katono nti obuli we bamundeetera n'essaawa 5 teziwera nga ndi naye muzeeyi alina we yagambye nti omwana tebanzikiriza mulaba simanyi gyali simanyi ki we yabadde ne Betina yagambye nti omwana mulaba okisegeera naye akadde ke mulaba kaki kakati katuyambe ku mbeera eno one muzeeyi tukkirize ffenna amazima omanyi kikulu omanyi amazima nga bwe tubadde twogera ku mazima before amazima ge mazima ate kankubulya Katonda tayambibwako era gwe tolowoozanga nti oyinza okuyamba Katonda ontegedde bulungi Katonda ye yaleeta ffe tuzaala mibiri ekyo twakibagamba dda tuzaala emibiri emyoyo Katonda n'akola ki ate Katonda yalabirira abaana baffe kituufu ontegedde fe atuyisaako obuyambi gwe tosobola kulabirira mwana you can't gwe tosobola ontegedde bulungi Katonda bw'akuwa omwana amuteerako n'omukisa gwe kati omukisa ogwo kiri eri gwe ogugwexploitinga oba okugutuulira ontegedde bulungi kati abantu bangi tebafuna budde ku exploitinga mikisa gyaki gy'abaana baabwe bo ne batunuulira ekintu eki kimu nze ndabirira omwana ndowooza so that's where the perspective comes in now the challenge here is taata wa champion Gudo I respect him because he's a father without him tetwandirabye ku champion Gudo thank you yatuzaalira star ffe gwe twagala ennyo ye yamukola ki yamuzaala without him tetwandirabye ku champion Gudo but let us have a fair analogy about this whole situation nti taata wa champion Gudo obusobozi bwo bwali bwo wazaala omwana era tweyanza nnyo bw'amala omuzaala n'omulabirira emyezi emeka ku myezi ena n'ofuna ebizibu byo n'okunya twekozesa lulimi lunafuya okunya kuba kweyongerayo kuba kudduka
okunya kuba kudduka lwaki okirambulula nnyo okunya kuba kudduka kyekituufu tugende maaso nti ku myezi ena n'ozitoowererwa olw'ensonga zonna ze tutasobola kuyingira mu budde buno kuba naawe oli muntu era naffe tulina bye twalemwa tuyinza okuba mu famire tuli balungi naye nga tulina ebirala byetwalabakamera nga aliwo abakaaba waliwo bye twalemwa waliwo bye twalumisa omutima n'okamba nti omanyi kino kinzitoyeeko kantambulemuko nkyewogomemuko kati mukama ye n'akola ekikye ono n'amuteerawo obuyambi mukama n'agamba nti weebale wanzaalira okitegedde bulungi because waliwo abasajja abaganye okuzaala waliwo abakazi abaganye okuzaala mwe mukoze ekirungi muzaala omwana champion Gudo gwe twagala mugase ku ggwanga kakati champion Gudo Katonda n'amuteekako blessing n'agamba nti weemolemolereeyo mu bigundi mu ghetto waliwo omusajja aligenda okujja akwetike nga tomumanyi namumanya nga tomuyinaako Oluganda sikini akole ki akwetike Katonda n'awa waliwo ekigambo kye nayogera luli ne mbagamba nti lwaki tuwakanya eky'omwana waffe ono genda ku Kampala Parents kubanga bano abakikola tebakikolera mu mutima mulungi nkugambye osobola okukola ebintu bingi ebirungi naye nga tobikoledde mu mutima mulungi oyinza okujja naawe abaana b'emmere ontegedde naye nga ayagala kukulabisa n'abakuba n'ebifaananyi naga nze mbawo emmere mwaka mulamba okitegedde bulungi kozi yanoonyawo bakoyitako evidence akatonda kunafuya kati kyekyo kyenkugamba nti wano obuzibu tebuli kuffe kye tutunuulidde but waleeta mu mutima ki obuzibu nti bano ab'emitima emibi bayingira mu mbeera eno ne baagala ogikozesa obulala ekyamazima teri alwana champion Gudo n'abo bennyini bwe mulaba balwana tebamulwana champion Gudo baagala kukuba Fangon Forest ku ttaka ekizibu kyabwe si era kyovalaba nti babadde ku live ne bagamba n'ogamba bwe yabagambe nti bannaye twaba kyampo z'omwana ekawempe ne bagamba nedda ekyo tokikola omanyi lwaki bakola bwe batyo kubanga bo tebaamanya gye kyali kigenda kukoma kiringa ng'okkuma omuliro balowooza nti bagenda kukuma oyinza okukuma oluyiira omanyi kye bayita oluyiira biba bigundi nga bikalu nti wakoleza akabiriti wano kamu kyonna osanga ekisambu kyeyeze kiweddewo nti osobola okukuma wano akabiriti ng'ekigenderwakyo kukumako wano nawali mita 2 kyakwokya mita 2 nomanza nga yiika 5 ziri ku ttaka naye ng'ekigenderwakyo tekyabadde kyakwokya ki waddeyo kyakukantu katono nti omwana ono empalana teri ku mwana empalana eri kwani alien skin waliwo abavubuka benasanga ku emakindi awo nga beewera bakola ku TV ekimu nga beewera oyo musajja wamwe tugenda mukula mu bigambo byabwe omusajja era olala nja boogera amanya ne bagamba nti baproducer ba TV namba tujja mukula tujja mukuba tumufuule ekiyinja ekiri wansi mu gundi omwana yakozesa ekigambo naga ti tujja mukuba tumufuule ekiyinja ekiri wansi muki munankani mwala nga ne bwokikwatako tekikola ki tekitambula okitegedde bulungi naye ekyo kiva kuki kiva kukubeera nti buli muntu alina lifestyle nze na lifestyle eyange ontegedde bulungi waliwo ebyenzikirizamu ne besisakiririzaamu lwaki ompalana olw'ebyange byenzikiririzaamu ontegedde bulungi so empalana eri ku alien skin teri ku champion Gudo naye kati ate champion Gudo yali mu kufiirwa ontegedde bulungi so kati what am I trying to say here nti abantu bangi Katonda abasitudde n'abako wabateeka kankubulire sifa abasinga okutegeera ekyo bujjo tukigamba abantu neffe tuli wano Katonda atuwadde buwi mukisa ne tubeerawo ate nawe n'obakkiriza otulaba era abo abantu abatulaba kati balina ebintu bingi bye basobola okulaba ku social media but they have decided to ontegedde bulungi kikyengeza kugamba nti Katonda akuteekako akasubi kati gwe n'oyagala okumuyambako ate okole bitasaana Katonda tayambibwako nga tukyale wa taata kakati kikyenjawo okulaga nti bano abasajja nti ekizibu kyonna ku taata
taata ali used waliwo abamukozesa kyovolaba batabeerawo script zitagala anti kyovola nze omulamu kyayagala omwongera ku analysis y'ekyo kyendaba ebigambo bya taata. The idea is taata waliwo abamukozesa nga bamulimbalimba kati nze nina information taata bamuwa emitwalo aga lwe yajja wali ku soko gundi lwe yabeera ku platform eyo ng'asaba gundi ng'asaba omwana taata bamugulira engoye bamugulira ebesaati nga 8 n'empale n'enkofiira bamugulira engoye era taata interview azikolera mu ngoye empya twagala okutegeera like kusiiga kifaananyi kati bo bali mu bizinensi taata waliwo yakwata sente mitwalo ameka akombulidde kati ontegedde bulungi kati get the information. Thank you so much. Get the information. Taata bamwocha emitwalo aga ontegedde eyazimwocha tetulirwadde kumwogera kati kuba kiboko zijja vuga ate twagala kuleetawo chaos. But what I'm trying to say is wakwata emitwalo 5 owe taata nga champion Gudo tufe twatumulaba nga akutte ebicupa astrugglinga mu ghetto. Lwaki tewagenda nozirwa champion Gudo? Mazima lwaki tewagenda eyo? Lwe yasulanga enjala lwaki tewagenda mu ekyo? Kati mwe ne mwagala okuba Fangoni Forest ne mwerabira nti waliwo empologoma ebbiri bwe ziba zirwana ebisubi byebikutuka kati ebisubi bye champion Gudo. Ndi champion Gudo kati obulamu bwe bugetinga messed up because of you. And psychologically, you know, people don't think about the mental health of Ugandans and their fellow beings. The mental health of their fellow beings. Thank you very much. Echo chemba denzirako mali ngena kugamba ekigambo nti fenno tukyatulire champion Gudo as champion Gudo ng'omwana nete munaloza ku bwongo waliwo kye bayita mental challenge eyinza okujja ku champion Gudo. Teri kibinga muntu kuva mu wakiri mwandi muleseyo eri dhani okumujjayo ate ne mukola ki nemuzeno bichi ontegede bulungi champion Gudo fe abalabye ku baana ku bantu abantu bangi bali butabika mwe mufuna obudde mugende butabika mukyalire ku bantu mulabe abaana b'abantu abali butabika ate nga abaana b'abantu ebyo batawanyizeeyo love disappointments zezisingira ddala okuleetera abantu okufuna mental challenges. Disappointment. Exactly. Then waliwo ebintu ebirala education ontegedde then waliwo ebintu ebirala ebireetera abantu ebidagaladagala biri very rampant these days bireetera abantu ebizibu ebyo kati naye ogenda okulaba oluusi nakusomeseza about criminology nti ogenda okulaba kiki ekyaleeta kino ebidagaladagala byava nti ebidagaladagala anywa abeeko kyeyeerabira omwana ajja kuwagala okunywa abeeko kyeyeerabira ontegedde bulungi mwana wa ghetto ate nga ghetto mukimanyi nti nno okufuna ebidagaladagala kyane. It's very easy, very cheap and very easy. It is not even about age. Kakati omwana Katonda gwe yabadde asitudde ng'alina wamugye ambaddeko wamutadde mmwe abeeyagaliza ebyammwe kyovala nakolemidde kati okuleka ng'ovuddeyo nze tonneetondera saagala nevaayo weetondere champion Gudo as a person. Kati si bw'onooba teweetondedde champion Gudo kati sekigenda okutuukako ojja kukyerabirako n'amaaso go. Katonda agenda kukola ekintu ye Katonda yekka yamanyi bw'agenda okikola. Byakoze birabika tebikumaze. Agenda kukukola ekintu ogenda kutegeera amaanyi ga Katonda. Kankubulira amazima because Katonda nkugambe tayambibwako akoze ekintu kye ateeseteese pulaani ye nga nkyali ewaata ogituddemu ogifunyafunya. Mwami Kafuko chali wange producer program ezirowooza nti zikuba alien skin nga zono n'obulamu bw'abantu. Tugendeka wa taata sebo mujja kulaba nga nzeka wa taata wa champion Gudo mugenda kulaba nga nzeka wa taata wa champion Gudo mu statement size taata agamba yatugambye nti omwana bamumuwaako olumu n'olumu naye tamala naye sawa ziwera. Story uliza no nina kye njagala olaga me I want to shed waliwo nti omuntu ali mugamba taata mumuwe omwana mumuwe but nina ekintu kyenyagala just na message njagala okuwa alaba mugambe nti we having this statement yenna ayogera ekyo mutuufu emirundi gyonna era si buzibu fe we are simply saying
teri muntu atayagala kuyambibwako kati tata waliwo kankubulira ekintu kimu bwawoza nti no ki mwana biki abaana bangi ontegedde bulungi abaana bangi abalina bazadde baabwe abayambiddwako bali makalala it is very normal wakiyamba omwana tekirina buzibu tekiri mu sitaani kikoleddwa kitya kukeera ku makya era tewabaddewo buzibu so mbadde nkyakunyonyola tewabaddewo obuzibu bwavudde wano ku baana abaagala okulwana ne bagenda ne banoonya taata ne bamugulira amasaati ne bamuwa n'essente ne bamuteeka ku TV zaabwe kati nga kyali wali ku taata mbadde nkunyonyola ensonga ya taata ng'agamba nti omwana yasooka n'agatamulaba takola kitamanyi kyali biki we yamaze n'agamba nti omwana abadde ng'ampeebwamukko ne mala naye essaawa ng'emu bbiri tebanzikiriza weza naye yadde essaawa 5 mutabani wange nkugambye eyo interview yagikoze ne Tina owa BBS Telefina osegeera taata nga bwatyo bwakola ki bwannyonnyola kakati amulina mu full swing kati amulina mu full swing tugenda tukawo oluvannyuma taata y'omu n'agamba alien skin oyo afazaali ankubireko kasimu kala je mukwate kusimukwatangako na mungalo that is statement alien skin oyo ne mungalo simukwatangako mungalo kati kija kitegeeza somehow somewhere dad is even starstruck in one way or the other nti maybe wayinza okuba nga taata ng'ayina ng'ovudde n'ekkubiri nga taata ayagala kusinganako ku celebrity amanyiddwa ng'ani uliriza ebigambo nedda olira kankubulira ekigambo kimu twabadde tunyumyamu awo ne bakyali bange about the same story nga tunyumyamu bisi bya kamera nga tunyumyamu awo netugamba nti oyo taata jjukira bano bayuza ababadde bamukolerako ebintu obukodyokodyo taata agenda kutuula wansi kuba taata musajja mukulu agenda tuula wansi ategeera amazima ajja kutuula n'omwoyo n'omukwano gw'omutima gwe omanyi buli kiro oba ogenza okwebaka olina omutwe ogwoyogera naye ng'otunudde mu mirabba oyo ng'oli wekka ng'ovudde mu nsi abantu bonna beebase ensi esirise n'ogamba nti naye nze kyenkola agenda keera ku makya kati atandise okudda yennyini ali mu kwezza senga wajjukira statements yatandikiramu nezayogera anti kyekyo nze olaba saayogera ku taata nalinda kuŋŋaanya byonna kikyengezaako kugamba nti abantu bangi batukozesezza ensobi kino kibeere ekyokuyiga eri ffe ffenna abantu bangi batukozesezza ensobi abamu batuwaanye bananga oli mugezi n'otomera oli mugezi ate bakuwaanye bo kye baagala kutomeza kubanga era abo bennyini abakuwaana kati be bagenda okukozesa ensobi nga bukoze ki kyobala nze nkugamba wano wetubeera ku muzindalo nze siri custodian wa knowledge sigwa ategeera ennyo kyenkugamba kyendowooza naye ntunuulira ebintu ebyo nze mbeera scientific mwenjija analoje zange nze nenkuwa nga bwekola ki bweri ng'ensonga zonna ziri objective kati gwe gw'omanya gw'olondamu gwe n'olondamu byoya ebikugasa kubanga nze senga ombuuza senga okeera ku makya n'ombuuza about me what I feel about taata wa gundi wa champion Gudo kiyinza okubeera different nga ndi maaso nga ndi eri emabega lwaki yinza okugamba ekigambo nga kigumu nnyo kifaanana ejjinja ontegere bulungi naye olwokuba wano njagala mbeere scientific tubeere bwe tuti nti kyendowooza mu nze kiri kyesoogedde kyendowooza mu nze leka nkijjeyo mu ngeri eri scientific toyogera bigambo byesitagambye sinaga nkukya sofu nkugambye nkijjeyo mu ngeri eri scientific nti bw'ogatteemu kwemu ofuna meka 3 kati oba toli scientific oba ofaananye bagundi bana producer ba programu z'ebigwa tebiraze ontegedde bo bali awo banoonya programu z'ebigwa tebiraze simanyi taata tubuno tumufunye bamugulidde amasaati ate simanyi bakugira basooka naleeta taata mulala nekyo ekirala nakyo bakitubuulira taata omutuufu yaluwa because ne taata wa champion Gudo omutuufu tutandise oba be balina dyeni bo bennyini batulaga taata omukyamu ate ne mamale batulaga taata omuki omulala kati aluwa omutuufu nina points 2 zenjagala omaliza nazo ku taata yes point 1 taata
annyonnyola bino bye ngendo maliza nawe ku taata nze nkizingeko ekya taata taata ono annyonnyola ekintu ekyabadde bwe kiti taata amaliriza byonna n'akola aka fresh daddy taata bwe yamaliriza yakoze aka fresh daddy oba aka taata wa fresh kid mumujjukira bulungi katya taata yamaze n'atugamba muyimbi era nti mukubi nti era yayimba tayimba ne bakola ne bayimba uliriza abamugulidde amasaati uliriza abamugulidde amasaati bo bennyini obwedda be bamuwa ati taata yagambye I have information yatayimba ne bayimba I have information taata akutwale gye yaguza amasaati kale agamangi akutwale akubulire ne gye yali okumuyita okujja wano naye omanyi kyensinga okuwulira nga neegomba puli yange eggulire eryo nze yandirikoze nga taata amaze okwogera n'omuntu w'omutima gwe kati ng'avuddeyo nga taata ne bamuleeta nga yeye so taata ekirala point esembayo taata yatugambye mu muyimbi era simawo baye afirigo alina erinnya lye yeeyita liri awo ba afirigo ne twebuuza kati bino byonna bwe bigize taata watandise otulaga nti muki muyimbi nga fresh daddy ojjukira we yajjanga wa mukambwe ennyo ojjukira soka agobe manager Francis akole kyo omwana wange mumumpe biki byonna mutima gwe ng'omanye ensonga z'omutima era ensonga z'omukwano taata ono alabika yakyankalana ne maama naye mu kukyankalana taata yagenda teyeesimira awuliranga mu byonna by'ayogera ayogera agamba nze saamugoba saakola ki you know alinga taata akyetaaga okubeera naani ne maama zo ekyennaku champion Gudo yandibanga ate yagenda okuutibwa mu friction ey'olutalo olwo naye nga ye taata alinga akulaga nti I still need mommy back home and all that ekyo nakyo kirabika nti naye eyinza okuba something ekignitinga nakugamba ebigambo ebyokubeera nti waliwo kye bayita opportunism oba omuntu okozesa opportunity okunoonya opportunity mu kintu ekigenda maaso okunoonya omwaganya opportunism is I think it's a what it's more of an adjective or what opportunist kiba mu kigambo opportunity gubeera omwaganya tugeze okuba kuweereddwa mulimu kintu ki embeera ya opportunist ye muntu ajja leka nsomesa abantu byentegeera ojja kunsiriwaza onkozesa mistake mu bantu abategeera because nagamba wantu sife basinga okutegeera abantu bangi bategeera kati ojja genda oyogeze omuntu ekikyamu ojja kasangeeyo nga kazunga kalinga oluyiira opportunism is a situation nti people kyo kiba kivuddemu kubanga waliwo opportunistic opportunity opportunistic that you are referring to a person then an opportunist kati omuntu ayagala nnyo opportunistic people you're talking about referring to people but here the opportunism is a situation nti abantu baagala nnyo okukozesa embeera eno yonna ya champion Gudo okuva lwe yajjawo abantu there is a lot of opportunism around it nti champion Gudo olwakuba yabeera champion Gudo abantu ne baagala bamubuukire bo bamukozesa obulango bwabwe by the way tata yagambye nti ebikonde champion Gudo byakuba biva ku side y'amaama ate okuyimba kwayimba kuva ku side ya taata kakati yebale nnyo yebalire kakati byonna bijja yebale nnyo munnaffe kyayimba ng'ennyenje taata ayimba ennyenje ayimba ennyenje ne zikumuka yebale okuyimba so kiki bale nkulaga ebyo byonna nga bwe biri so nti embeera ya champion Gudo abantu bangi bagadde ogifunamu mu magezi era bagifunyeemu abamu bagenda kuswala ngolode batandise dde okuswala by the way nina akantu kessaga obuzibu oba oyogera nembaako obuntu bwenfu waliwo abagenda okuswala akantu kano njagala nkoogere sijja kulinnyamu kabadde kusanyuka TV
MC Kat yabadde ne Zahara Toto ne Sandra. MC Kat yabadde annyonnyola ebyo ebyali ku live ekiro ku TikTok. Wabula wakati nga MC Kat sannyonnyola ku screen baataddeko ekifaananyi. Ekifaananyi kino kyabadde kya alien skin ng'ayambadde vest enjeru. Wamu ne kyabadde kya alien skin ng'ayambadde vest enjeru wamu ne champion Gudo. Ekifaananyi ekyo nkubuulira with authority kyali kya biseera bya show ya Clever J. Alien skin yali ng'ayambadde vest eyo. Ekifaananyi ekyo bwe kyakubirwa. Zaali vest eziri plain white. Wabula waliwo Photoshop eyakoleddwa. Ne bateekako ekifaananyi kya General Muhoozi ku vest zino. Era wotunula ekifaananyi ekyo akandibadde nga ka coat of arm k'eggwanga Uganda. Ku saati ku vest eyinza okuba vest ya champion Gudo oba vest ya alien skin ka coat of arm kayitamu wano. Ekiraga nti yabadde Photoshop. Woba obyetegereza. Kakati. Nembuuza bwe nti kivaawa okukola ekintu ekifaanana bwe ekito kyazze mu nsobi. Mitima mibi. Nakubuulidde dda nti bano balwanyisa. Story nagikoze kwagaliwo. Nakubuulidde dda nti bano balwanyisa ani? Alien skin. Kakati emitima emibi. This is what happens. Your closing remarks as we are coming to the closer to the end of the show. Yeah. Emitima emibi. Mu mbeera yonna omutima omubi tewina okuyambira mu mbeera yonna. Ate abantu balina okutegeera nti you can win the battle. Wachegedde? But you can never win the war. Wachegedde? Abantu bangi balowooza nti omanyi olutalo bwe luba lunyiinyiitira. Olutalo lubamu battle. Oyagala kati no kati akozesa ekigambo battle ne wayagala byawula. Wo lwe lutalo. Kati battle tujja kozesa ekigambo ekyangu kiyinza oba tekigendera ku ekyo batuziyite embiranyi. Embiranyi kiba kisse wansi w'ekyo. Embiranyi kirala. Tusobola okubeera ku mbiranyi naye nga tetulina lutalo. Oh yeah. Ontegedde. Naye nga tuli ku mbiranyi. Well, then which word can we use for a battle? Okubeera more suitable. Olutalo lwe lutalo lwawamu olunene. Kati battle bwe buno obutalo obutinitini obuli wakati wa bano. Ensiitaano ezibeera mu lutalo. Thank you. Ensiitaano is better. Kati ensiitaano buli lutalo lubamu ensiitaano mpitirivu ez'enjawulo. Nti osobola okugamba kati bano abakuba ne bajja ne batufuga. Balina olw'ekabamba, balina oluweero mugundi, ne balina entalo ze. Balina battles ze boogerako bakuba emakindi, bakubawa, bakuba paka olwabayingiza mu Uganda wakati mu Kampala. Lwonna awamu lwali lutalo naye mwalinga mu battles. Era kkiriza obagaana n'Amini ne Obote bonna baali balwana nabo nabo baabangamu ne battles bakola ki? Ze bawangula. Naye ekyo olutalo si bo be baalukola ki? Be baaluwangula. Eno battle y'okukuba champion Gudo bagiwangudde. Naye olutalo lukyagenda maaso. Ate lunene. Bato bawangudde fresh gundi champion Gudo bamukubye era yazedde waka. Taata bwabama bino taata byabadde awayiriza mbu bamuwedda kikataano. Asobola osula naye n'asiba naye n'abeera naye. Namunazaako n'amupimpa. Kyayagala kyabaamukolera. Kati taata omwana oli naye. Taata oli naye. Olutalo gwa luwangudde. Bato yagiwangudde. Kuba olutalo lukyagenda mu maaso. Olutalo lulimu champion Gudo bonding. Champion Gudo akyalina okubeera champion Gudo. Yeah. Mu mbeera yonna. A fighter. Alina okubeera fighter. Boxer oyo amanyiddwa. Omuyimbi. Ate student ow'empisa. Ate student. Ontegedde? Olwo nalwo lukyali kati olutalo lukyalimu ebintu bino wammanga. Alina okusoma. Wonna wanaasomera. Oba asomera Kampala parents oba kubanga sisuubira nti nno omuntu asobola okuva alien skin alina akantu ke yagamba. Sisuubira nti omwana anaavanga ekawempe agende
gundi alien skin jara muwererera tekijja kusoboka ate onategereza kubanga nti alien anyize uliza va mu alien kati bwabanga agenda Kampala Parents era ava Kawempe njagala okutegeeza mpuliriza nti ekawempe okuvaayo ng'ogenda Kampala Parents olina okukozesa ssente eziri wakati wa nusu kanaana olugenda lumu oba olunaku lwonna olugenda lumu kanaana ku mutwalo omuggo gwe guve Kawempe tu Kampala Parents because ogenda naggulu taata nno yagambye nti okyagedde anti taata yagambye va mu bya taata yagambye biveeko tetukyagala byakumanya bya taata bammwe kati tumaliriza sho ebirala bajja bikebera because stories mpanvu nnyo tetujja zimalayo nze nkuwa kati analogy entuufu ku mwana obudde buno nkugambye nti osobola okuwangula bato naye notawangula lutalo kati a war is still going on the battle was done bawangudde champion Gudo bamulina ontegedde bulungi bulijjo gwe balwana olutalo lugenda wa kwegane taata reference agisazeemu gyabadde awaabiramu essomero weeriri ontegedde gombi weegali waliwo eno gyabadde asobera kusaala amaloodi waliwo gyabadde alina okusomera wa Kampala Parents bamuleetedde kaakati Kampala Parents nze Kampala Parents gye mmanyi bawadde champion Gudo kye bayita classroom bo omwana bo bamwagala ku gate saa 12 n'eddakiika 45 n'ayingira n'akalakata ekitabo ne bamugjayo oba ali mu kirasi ki ne bamugjayo ku 8 oba ku 10 n'adda wa n'adda ewaka ebyokulya n'ebyokunywa buleke fast twala tugende ebyokunywa n'ebyokulya biri kwani kikyotegeeza olowooza nti Kampala Parents yekuwa ebyokulya ekuwa mmere normal food naye sikigegera okuwa snacks zino ze muli olw'eggulu ng'ojjayo abaana ekyenkya bakuwaayo nakyo naye si byogenda okuli ate transport nkugambye oleeta omwana paka ku gate bo bakuwa classroom ontegedde obuntu butono nnyo nkimanyi taata alina ssente obwo buntu butono nnyo yagambe tewali kinnemesa omwana nja mutwala nga wali Kampala Parents gye mitwalo gye egy'essente buli mwezi 3 alina okuba n'emitwalo 3 oli mulwadde pozi olugenda lumu mutwalo nga 6 egiba 6 taata yagambe obwo obusente butono okumala emyezi emeka 3 ke kakadde kamu mu emitwalo 8 ye taata obusente butono abusobola kugambe lutalo lukyagenda wa maaso omwana nosoma paka P7 alien skin omwana ono uliriza tugende mpola alien skin omwana ono abadde naye nga mukwano gwe gwatulaba njagala okitegeere abadde naye nga ki mukwano gwe bwe balidde entula babadde okke lwe balidde ennyama bali okke ne bali ebijanjaalo bali okke enkoko lwe batalidde bali okke ku kido nti yabadde lwedde okubeera naye ye tabaddeko bya kiraasi njagala otegere bulungi nti Kampala Parents School ekoma ku P7 era gundi teriyo Kampala Parents Secondary era babadde ya P7 ekoma ku P7 kakati simanyi oba waliwo pulaani ya secondary because ebyo byonna tulina obitunulira olutalo lukyagenda wa mu maaso njagala mujjukire nti champion Gudo balina muganda waabwe gwe bayita amacha naye yeetaaga treatment yemu kubanga nze mbadde ndowooza ku busiru bwange obutono bwennina obusiru bwange obungi bwennina mbadde ndowooza nti omuntu bw'akwetikkirako kwate okwata ekiki ekirala abantu bali basatu kati swaba champu tetukyamweraliikirira alien abadde amukwata gundi tulina champion Gudo naye tubadde tukyamweraliikirira nga amachono yalina tabbu kakati ne amacha naye tumulowoozeeko kubanga champion Gudo siye mwana yekka mu maka ga mwami gundi oyo ontegedde bulungi so kitegeeza nti byonna tubikole ki tubitunulire so simanyi kyenkola nti olutalo lukyakola ki lukyagenda mu maaso ebyo n'ebirala bingi mulina okubitegeera
nti that is how the situation is. Ontegedde bulungi? Obubaka buno obusembayo njagala kubuweereza Mwami Kati MC n'omwami omulala bamuyita Mwami Kafuko okubeebaza emirimu gye bakola gye baweereza eggwanga mwebale kuweereza ggwanga naye njagala kubategeeza nti temutubanja. Mwami Kafuko producer program ezo zireeta kikyotegeeza nti tebakubanja tebatubanja. Omanyi bo bagenda ne balowooza nti batubanja okubawa ekitiibwa okubawa respect okunansinga kati olina omuwa respect kuba amazeeyo emyaka egisukka 15 industry. Wuliriza ng'akola ki nga MC ng'aweereza ku bw'akola ku MC babadde tebamusasula badde akolera charity. Waliwo TV gyakoze gye batamusasula oba baalaki gyakoze MC nga tasasulwa nga yali atutte eswangiza avenue wakayiri gombe. Kakati ssebo temutubanja mukoze musasuddwa naye buli we munyigiriza society ng'ate mukola emirimu egyammwe egibasasuza kyekibi. Mukola mirimu gyammwe egibasasuza naye ate munyigiriza society. Muli ku mukazi yakwata omwana we n'amuwa omuntu amumuyambako teyafuuka nti ye takyali maama naye n'agamba nti munkwatireko era abadde amukutteko. Mmwe ne mutuuka ne ku level ewa taata amagezi. Wuliriza bino ebiri very important. Ndi mukwebaza bantu. Go on please, sorry about that. Ne mukwata ne ssente ne mukwata amagezi ne mugawa taata husband awaabire wife olw'emizannyo gyammwe. Mukama yeebazibwa olw'ekyo era agenda basasula buki bulungi kubanga kati okutte omusajja nga nze omuwuduwinkinzi awaabire mukyala we okuwudiisa awaabire mukyala we gwe yazaalamu abaana. Ate abakyala ba TV ezo bazinyumirwa ng'ate ali bamaama ebbanga lyonna. Abakyala mwebale kulaba TV zammwe ezo nga zibasanyusa anti bulirize kibeerawo kyekyo. Kakati omukyala bamuwaabidde golozo oli wala nnyo naye nga abamuwaabiza be bano bassebo tubeebaza era twagala okubategeeza the story begins from there. Katonda tulabe kyagenda obakolera naye ebyo bikulu nnyo babitikole ki babitege. Temutubanja temulowooza nti nno mulina temutwesibaako temutubanja mukoze emirimu obulamu bwammwe bwonna mukoze emirimu nga musasulwa temutubanja era temutwesibaako nti mwagala mukolere nnyo community era gundi ali enisikini omwana alina okugenda ku gundi mukwate abaana bammwe. Kafuko olina abaana gundi olina abaana mukwate abaana bammwe tebagala bo basomereko ku gundi ku parent school. Agundi kati yagamba yagalira ddala abaana be bagenda atwaleyo ababe champion Gudo amukole ki amuleke. Kusati kuno mbeera n'omukulu wamanyiddwa nga Mwami Obote okuva mu kitongole Zinga yaffe ZINGAYAFFE ku mutimbagano obeera ogenda maaso n'okuba nti omufuna mbeerawo n'abeera nti atuwa ku kiro z'amagezi z'ayina mpolampola. Omanyi yabagamba nti omanyi yagamba is not a custodian of knowledge nti si ategeera ennyo aso nabwe kityo togenda maaso nakuba nti nno bitwala nga ebyenkomeredde naawe osobola okukozesa omutwe gwo anogenda maaso n'okuba nti olondamu ebyo by'owulira nti nno byandibadde nga abisaanira. Aba CD omusunsuzi ali erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli. Mukwano gwange bw'oba olaba video zaagaliwo nkiddamu tobuuka bulango. Lwaki obuuka obulango? Waliwo obulango bw'ekisiru nga buwanvu ng'omuntu alina obuwanvu ate bw'oba olabira ddala ggwe mukwana ndaba nze newoota subscribinga kasita olaba video zange n'olaba n'obulango nze to subscribinga subscribe gireke mweraba kikyogezaako